Lope Joel Ssenyonyi y'omu akulembedde abadde beeyimirira abasibe ba National Platform 33 abakubiddwa embooko mu kkooti y'amagye wali e Makindye era babakubye mu maaso ge ng'alabira ddala bw'ati na buli ekigenze mu maaso. Kati nno babamye beyiro bagambye tebajja kubata mbu Lope Joel Ssenyonyi n'abaka ba Parliament be yatutte abadde bagenda okweyimirira abantu bano kituufu bagwanidde okweyimirira abantu bano basaanidde naye ate abantu bagenda okuta abasibe be basiba tamanyikiddwako wa gye babeera tebalina maka matongole nti ono abeera noli abeera wali bunolwekyo bajja kudduka mu ggwanga y'ensonga lwaki bagaanye okubayimbula olunaku olwaleero. Kati nno kyekitabudde abasibe ne beekyanga ne bakuba emmeeza era ne baviirako ate okubakuba emiggo nga babalanga olw'okuba nti nno bawakanyiza kkooti kyesazeewo ate nga baali bawaaba baawandika ku charge sheet nti nno ono abeera gindi ono abeera gindi kyokka nti bagamba mbuno temanyikiddwako wa gye babeera. Joel Ssenyonyi Lope nga lwamu ne bannamateeka ba National Platform abakulembeddemu mu kusango guno kabatugambe biki ebibaddeyo mu kkooti era kyekiddako kye tuba tulindirira. Tubadde mu kkooti okufuna ensala okusaba kweyimirirwa omulundi ogumulala. Tumanyi nti nno olwasooka bagamba abantu abeyimiridde si ba muzinzi n'oguddako kye bagamba kye kimu ne bataka abantu bana. Kaakati omulundi guno twaleeta abakulembeze abakulembeddwa ku lw'okuvuganya ne Museveni ne ba MP abalala ne Meeya nga tumanyi tukigamba kkooti nti omulimu gw'omuntu eyeeyimirira kugamba nti ono nja kukakasa nti akomawo wano paka omusango ly'omutuba. Kaakati olwaleero kkooti ebadde tuwa ensala n'etugamba ti kituufu abantu bano tulina obuyinza obubata. Kituufu abantu bonna be baleese ku luno abeeyimirira balina omuzinzi era basobola okweyimirira omuntu mbu naye ne bagamba nti tujja bata bonna 28 abasabye olw'ensonga nti ekisooka tebalaze maka bwe babeera, ekyokubiri nti bayinza okudduka. Kaakati ekisooka kyetulowooza nti n'empaaba yaabwe yennyini tebeta kyaki yalaga buli sekinnoomu amaka ge gy'abeera ne bakirambulira. So ekyobutaba na maka ekyo kyakwekwasa. Ekyokubiri okugamba nti bayinza okudduka nga waliwo olwedda abaateebwako balabika bajja mu kkooti ate n'okugamba nti bayinza okudduka osinzidde ku ki ng'ate olina abeeyimirira ab'omuzinzi b'ogambye singa badduka tweyama tujja baleeta. So tuddamu kye tukaatiriza kye tugamba bulijjo nti emisango gino gya byabufuzi. Kyova olabanga n'okubata batugamba twegayirire n'abasibe bagamba bakkirize oba babasuubize ssente. So si byamateeka n'okubeera wano mu kkooti eno bya bufuzi. So tumanyi nti abantu bano bakozesa amateeka okubatulugunya kye bayita prostitution era tebali mu bwenkanya tebali mu mateeka. Ffe kye tujja okukola tujja sigala nga tukozesa amakubo gonna agali mu mateeka agasobola okulaba nga bayinga. Adawo obadde oyimiridde kubanga olw'omusana. We came here, the General Court Marshal, regarding the bail application that we made for the 28 persons that have been in detention for now close to 4 years. On previous attempts, court rejected their bail applications on the basis that the sureties they presented were not substantial. This time around, previously we had presented family members. This time we presented leaders in different capacities led by the Honorable Leader of Opposition. This time around, court has rejected their bail application on different grounds from those that we placed on previously. Grounds that we consider to be flimsy. One is that these persons have no fixed places of abode. Yet the charge sheet that the court is relying on to try these persons clearly indicates their places of abode. The other ground for rejection is that the accused persons are likely to abscond once granted bail, which we of course find flimsy and speculative, and we raised that in court previously because there are people who were granted bail on the same file, 4 of them, and they have been religiously attending court.
And these people have presented sureties whom court has found substantial. So we find it very unfair that yet again court has found a flimsy excuse for denying these people bail and continuing to hold them But if you judge from what the accused persons mentioned in court, which we even raised previously, that there have been attempts and maneuvers by actors in security service to ask these people to confess to the crime that they never committed, and even with other suggestions that they should allow to testify against the leaders of the party, including the party president, that they can be released. They were even given money, proposals for money. And I think the public has been seeing maneuvers in the media from one of the ministers also making similar proposals that these people should negotiate for their release, which is outside the established rules of how these matters are conducted. So we maintain what we have always stated, that charges and they are even the trial is being conducted in a manner that is politically motivated. But we have a duty as lawyers of these people, as families of these people, as friends of these people, not to give up, not to get tired, and we remain committed to ensuring that they eventually regain their freedom. Thank you, Council. Okay. Local Uganda. Okay. Anyway, ekibaddewo olwaleero kyennyamiza newankubadde tekyewuunyisa nnyo. Twaze wano okufuna ensalawo ya kooti kubanga bannaffe Olivia Lutaya n'abalala basaba okweyimirira omulundi omulala kubanga bazze bakikola. Gwasooka abazadde baabwe, ab'enganda zaabwe, abaami n'abakyala baabwe babeeyimirira, naye kooti neega nti abantu bano tebasaanidde, tebawewuka kimala. Kugamba bakulembeze bannanga ababaka. Let me summarize. Kati olaba if you had let me finish. So mbadde ngamba nti kikyamu kooti okugamba nti ffe abazze okubeeyimirira tuzito. But you asked that I summarize. So nti ffe tuzitowa ekimala, naye ate oganya omusango guno gwa byabufuzi nga bwe tuzze tugamba, kubanga mulira eri baminisita bani bagamba nti kakati abantu bano tuteese ne gavumenti naki batubuliddeko nti waliwo ofiisi omu w'amagye era abadde mu kooti bamuyita Nakwesi abadde abatuukirira eyo makomera kakati mukkirize omusango guno bajja bawa milioni 2 buli omu bajja mu birala. Kikulaga nti bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulumiriza abantu bano ku bisango bye bataakola, era nabo bagambye bana abasibe nti tugenda kukkiriza misango gino kubanga twazza musango gwonna balaze obutali mumativu ate bazze kuba migo mizibu nnyo, ate nga n'abakuba be bamu kwabo batuukirira nti mukkirize emisango gino kyetutakkiriziganya nakyo. Emiranga egibadde mu kooti munda omwo bakubye abasibe Sanya n'abalala kubanga babadde babuuza omulamuzi nti naye kakati lwaki speed emyaka gibadde 3 tegitandikanga, lwaki temututaka kaluka kooti bamugwiridde ne bamukuba bibatuuni naki babiri bafentinze kwegamba olabira ddala nti bakozesa amaanyi agateetaagisa ku bantu bano. Wowe ogamba nti olina obujulizi obubalumiriza, lwaki omusango tegutandika? We came to court today to receive a bail ruling for Olivia Lutaya and several others who were locked up on politically motivated charges. Previously, they applied for bail and court rejected. Their parents, their spouses saying they're not substantial sureties. I spoke to my colleague members of parliament saying let's stand surety for these people and we see if court will say that we are also not substantial sureties enough. Court today said that as MPs we are substantial sureties, but still that these people might disappear and that kind of thing. But why then do you not release these people on bail? So clearly all of this is politically motivated. That's why you hear some ministers trying to negotiate, saying let them accept and so on. There's an officer, UPDF officer called Nakwesi, who has been approaching them saying accept that you committed these offences, you'll be given 200 million shillings, houses and so on, land, and they're saying no because they did not commit these offences. 60.
if you're saying there is some evidence, why haven't you availed it 3+ years? Why don't you avail this evidence if it does exist at all? Clearly, this is political persecution. I will not stop until these people are free. And the beating, yes, people were beaten. They are because they were asking the general court martial, why don't you release us on bail? we are leaving. Beat them up with batons, some have fainted, and you're thinking, why all this excessive force? It's not called for, but it's because all of this is politically motivated. Thank you. Ali kutika media Uganda Tim Kyagulanyi TV ye embeera eri wano yeno embeera eri wano ku court martial bannamawulire babagobye emisinde tebagalira ddala mutugobye munda ate ne wabweru mwagala mutugobeyo kuki kamera bazigobyeyo sekasanya bamukubyera bamukuluda amagulu yatani bamuganza bonna babakutudde kutudde amagulu babakubye tebagala mu kamera nemo mu ndomo balowooza ko tuli basibu bazza musango ki kisana na kutambuza bigere okuva wano mpaka mu kibuga kuba mwana wa munonga kuba omubinga twina tukoye Museveni kozira muchayo kanya kumula muchayi kenya genda kulanga musebo naye unapogenda okwetala ekimala muri ku bujaji ko batabe ko emyaka esatu babaji muyo najali jagenda alire yarekera amatama na mujalire mugala sirata tebakola mwabakwata mubakubya bigo ate kisoka muswala basilamu ze kinewunyisa mutabaganda bafo babalamu babafu bonna tuwagala bino bitu byaddala mwana mutabana mutemuyete mubasira tebakola kano kabyonyera baganda bafo abakwate mundu abasirikale Museveni talina kiwuma kimwena yababiika mwena mwine ntegeera bana mwetegerere mwine mundu naye buli omwalina omutwebwe oda zaki newe bambadoluma mukama waayo kubeeremu namwe mututaase era bitu byaddala bate baganda baffe mwana abeemu Nkwatiraako walireteesa weya oba kyali bizi embeera bwetyo bwesiibye bwetyo bwebadde wano ku kooti y'amagye emakindye abaganda baffe bakubye emiggo kuba batabusi naye babazze baganya bbawa bbeiro mbutamanyikiddwako waje babeera yensonga omulamuzi gyawadde kubanga leero ba offside ne bayita ba paalamenti okubeeyimirira akkiriza bo basobola okweyimirira kuba bagumidde naye mbw ate bebeeyimirira bo tebamanyi gye babeera n'otunuulira embaada kale omukulu Joel Sonya ebintu abitugambye byonna ebibaddeyo naye twongere essaala n'okwongera okuba abavumu kino kijja kuggwa one day tebiyinza kuba byalubeerera mbaagala nnyo mwenna abaliko baganda bange wenda gye musinziira Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi mweraba